Obungi bw'emisango gy'ebyettaka egitubidde mu kkooti enkulu nga kaakano gino gisoba mu 7, ekitongole ekiramuzi kisazeewo okuteekawo ekiseera eky'okuwuliriramu egimu ku misango gino okuyita mu nkola y'okutabagana. Enkola eno etongozeddwa olunaku lwa leero era akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jenny Francis Abodo egenda okukulungula ssabbiiti 2. Mu kiseera kino emisango 270 gye gigenda okuwulirwa mu nkola y'okutabagana era ng'abatabaganya we bali mu bujjuvu okuli n'abalamuzi abaawummula. With a caseload of over 7,000 cases. So we thought that we should do mediation because of the nature of how land cases are. Misango ejiri mu land division sawa zino jisuka mu misango 7. Sawa zino ku mediation settlement tugenda tukola ku misango 207 okugezaako okulaba nti ba parties abali mu misango gino bagezaako okugonjola ensonga zaabwe naye nga bayise mu kwogeraganya oba mu kutabagana basobole okulaba nti batuuka ku nkomerero ebayamba bonna. Aboda ategeezezza nti enkola eno ejjidde mu kiseera ekituufu olw'emisango egiri mu kkooti egyekuusa ku by'ettaka ng'era ono alaze nga mu bbanga ery'emyezi 3 egiyise emisango gy'ebyettaka egyawaabwa gyali 167. Ono ategeezezza nti emisango gy'ebyettaka gibeera gya njawulo oluvannyuma lw'okuba ng'egimu gibeera wakati w'abaaluganda. Involve people who know each other, and most times the cases are emotionally charged. So we think that with mediation they will actually, because the parties will come with their own solutions, and then at least the outcomes they will be able to actually accept them and also implement them. So we are now targeting, of these 7,000 cases, we are targeting at least 20%, about 270 cases to be mediated. But as you may know, we might actually either go above that or just hit our target. Bwekiti ekitongole ekiramuzi kisabye abantu bonna abalina emisango gy'ebyettaka mu kkooti okwettanira enkola y'okutabagana basobole okufuna obwenkanya mu budde. Why we are starting, that's why we are calling upon the members of the public, please come, because it is not about just litigation. Actually, land cases should not be litigated, because then one party is always happy and then the other party is not happy. Yet when we do mediation, there will be a win-win situation. Ate ne sente ze musaasanya mu process eno zibeera nnyingi ate nga mu mediation muba temugenda kusaasanya sente. N'olwekyo tukuba omulanga abantu mwenna abalina emisango wano ku land division oba abalina emisango gye mugenda okuwandiisa oba abali eyo mwenna wemba nga mulina ekintu kyonna ekibatawaanya ku ttaka mujje tubayambe okubatabaganya. Amyuka omuwandiisi wa kkooti enkulu ey'ebyettaka Josephine Kabazinguzi Kayondo ategeeza nti okuwulira emisango gy'ebyettaka alaze ng'emisango gino bwe gitwala ebbanga eggwanvu ebiseera ebisinga eriri wakati w'emyaka 5 ku 10, so ng'era agamba nti gitwala ensimbi nnyingi ekitali ku nkola y'okutabaganya abantu so nga n'ekyokuteeka envumbo ku ttaka eribeerako enkaayana agamba nti kirina engeri gye kizingamyamu ebyenfuna. Kutabaganya kuno kuyambako abantu ekintu kinene nnyo kubanga obudde bwe mumala mu kkooti nga muli muvuganya mu misango egyo obudde bubeera bungi myaka 5 myaka 10 emisango egimu gyatandika mu 2008 nakaakati zikyali mu kkooti. Enteekateeka eneetongozeddwa ku kkooti enkulu ey'ebyettaka ku Trade Tower mu Kampala era ng'omukolo guno gwetabiddwako abalamuzi ab'enjawulo okuli Susan Okulanyi ng'ono wa kkooti ya International Crimes Division, omulamuzi Anna Mugenyi Bitature owa kkooti y'ebyobusuubuzi, omulamuzi Emmanuel Baguma akulira kkooti enkulu ewozesa emisango gya Naggomola, Joyce Kavuma akulira kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi, omulamuzi Andrew Kahuka akulira Judicial Training Institute n'abalala. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.